Omukyala Evelyn Lagu ali mu ssanyu so nga ate ye alien skin bamulabudde alindiire ekiddako. Wuno mama Fina naye alagudde ku Gravity omutujju. Buterevu mukwano gwange nenkwaniriza nti oli ku Kika Media ensibuko ya mawulire. Gotonaba kubanga subscribinga gena masu subscribinga likinga commentinga tusobola okubanga munange tutambula fena. Buterevu mukwano gwange ntandise n'omukyala Evelyn Lagu. Ono no mukwano gwange ali mu ssanyu epitirivu. Ono oluvannyuma lw'okusenguka nava mu kitundu kye yalimu jjukira bamuzimbira ennyumba ku side z'ennakawuka era abatuuze basanyufu nnyo. Ono agamba oluvannyuma lw'okudda ku side eyo munnange abantu bettanidde nnyo ekitundu ekyo, abantu bajja okusengayo era munnange amapoloti n'ebbeeyi zaalinnya nga baagala okulirana munnange omuyimbi abaddewo abeereddewo music industry yadde nga munnange byatuukawo. Ono bamusuubiza nti bagenda kufunayo oluguudo ate balutuume erinnya lye. Ekyo munange kintu kirungi nnyo era abantu nga bano twandibadde tubakolera ebirungi ng'ebyo nga bakyali balamu, wabula tekiba na makulu ono kumala kuva mu bulamu bw'ensi eno ate ne mulyoka mu kikola. Jose Chameleon Road twandifunyeyo oluguudo nga baluyita Jose Mayanja Road. Munange nawulira essanyu ne tufunayo oluguudo nga baluyita Alien Skin Road oba Alien Road. Mutuufu omuntu n'abeera celebrated ng'akyali mulamu. Ba Moses Radio batugendako ate bo tebasobola kubanga munange babeera celebrated olw'ensonga munange byajja byagwa bugwi. Oba osanga tutandike okukola ebintu nga bino ba celebrity baffe munange tubawe essanyu erisembayo nga bakyali balamu. Eyo nga nkujja mukwano gwange ye omukulu kaye Wisdom. Ono avuddeyo n'alabula Alien Skin n'amugamba byonna byayagala abikole naye munnange ekyokumisinga show ekyo akiviireko ddala because ekyo kigenda mumuleetera obuzibu. Oba asobola afuneyo management. Jjukira mabegakawo Alien Skin yavayo n'ategeeza nti ye talina management, bonna bamwetoolodde bamanaja be ate naye nga ye CEO naye manager, kitegeeza gwamwetaaga otuukirira ye wabula ndowooza yeetaagayo manager. Nammwe mumwewulireko. Alien Skin kyenkusaba muganda wange ebisigadde bikole. Bw'otandika okukola mistake y'okumisinga show oba otadde popularity yo ku mizaani, one kizibu ofuna abapromota abagenda okuddamu okugula bajja kumanya nti oli unreliable. Two, bwe bakuba ebintu ne babimenya mu bbaala promota agenda ku poliisi akwabire ku kooti wallahi bagenda kusesemya miliyoni esukka mu 10. Sizoko msajja gwe balina ebidongo bya miliyoni 25 ko sote over 50 millions. Kati ezo zigenda kuvaawa. Kati Alien Skin mbadde nkusaba tibiri tubireke nga toyina manager funayo gwe weesiga nga wandika receipt. Era Chameleon mugezi bwa misinga show yekwasa mutima teyanzo okusiza. Yakati yanzo okusiza oyo musibe moyo mutima yakafiiramu. Alien Skin sorry funayo omuntu fe wetuli if you did akola bwot oteke namba ya Wisdom nti buli ajagala kube namba eno. Fe we know how to manage. Na nimbala nakogera mukwano gwange omuli nenga yo ate muyala nnyo nga nkugamba nti buli show ate mulwa kwa Alien Skin bino byo butagaba sente mwe mwamanyira bano ba manager atula bwati nalinde omulimu njagala manager anoonya n'emirimu. Ola Jeff Chiwa abayimbi be bamuwa naye n'anoonya. Era wetuyongere mu maaso ku nsonga yemu yeyo munange n'omu ku bakomediani okuva mu group eyali emanyiddwa nga eya The Mighty Family afudde munange navumira TV emanyiddwa nga eya Bukedde. Ono ng'agamba munange eyitiriza esuse we yandikomye lwaki teva mu ntalo z'abayimbi. Jjukira Bukedde tugimanyi nga TV ennaku zino gye baranking okuba kwezo ezimu kuzireeta amawulire agatali matuufu. Era munange obola banga bakoze emitwe oyinza okugamba balina obukakafu. Kakati no omukulu n'agamba mukikomye mususse mwewulireko. Kubuusa mwe bantu mwe ababukedde New Vision mwabaki kivula abakozi babaddukako buddusi mwana mulina enkwe mwalemeramu okubeera ku saidi enjigiriza bonna Uganda buli kaseera. Njagala mbabuli omuyimbi akwata ebivvulu ng'asobola okubiyimba nekyembate mwerabira omuyimbi oyo tagenda kukozesa nnyonyi
akozesa mmotoka okiwulira ate oluguudo lwatagenda kuyita muyekka ate enguudo mbi ebinya bingi mu nguudo mutunulire ebivulo ebyo gye bibiri Masindi yiyo wala Mubende mulabe oba bikwatagana okuwandika gino emitwe gy'ekisiru oba artist be Uganda mufaaki mugenda tandika okwerabira amawulire gammwe mmwe ne muve ku ba artist baffe mwana bali bananyiri bivulo bayogeddeko n'ali enagano okubaddizawo kashugusho ako kashoka muka bamala okubasasulira ebintu byabwe batesizaako n'omuyimbi n'agaana mutandika okumuteeka kaataaka mbu bamunoonya mweddeko mmwe bantu mmwe ababukedde mmwe eyo nga nkujjeyo mukwano gwange ye omukyala Zarina Zari munange mabega kawo yaliko mu interview emu ne mwana amanyiddwa nga Farida era munange bayogera bingi naye munange ono yabuuzibwa ekibuuzo ku mwami we omupya era omukyala Zarina yagamba nedda nze omwami wange mwagala nga bwali saagala sente nedda saagala bingi njagala kitono nnyo njagala peace of mind njagala omwami andetera emirembe njagala omwami ampa emirembe anjoyota amunange ambudaabuda anfumbira kacaayi nenywako mu bufunze omukyalo ono ng'agamba ye Shakibu teyamwagalako ssente era talina kyabugagga kyonna kyamusuubira kumuggyako kubanga ye mukyala eyeekoledde akasente ke era asobola okwetuusako buli kimu kye yeetaaga tukimanyi bulungi nti omukyalo ono munange alina kampuni nnyingi nnyo alina endorsement nnyingi nnyo munange alina bangi bakolera obulango alina contracts nnyingi era nga zonna zimuleetera akasimbi kale ye agenze maaso n'ategeeza nti ye teyeetaaga ssente okuva eri Shakibu kyeyeetaaga kyokka amwagalako mirembe gyamuwa kitegeeza munange Shakibu ekintu kyokka kyaleeta ku meeza nga ssente z'akameeza peace eyo nga nkujjeyo ye munange omukyala amanyiddwa nga Mama Fina ono avuddeyo n'atendereza omukulu Gravity Omutujju n'agamba nti munange omukulu Gravity Omutujju yazalibwa ne silver spoon ono alina omukisa ogutagambika jjukira abantu bangi bazze beebuuza omukulu Gravity Omutujju ennyimba zayimba ezitategeerekeka ezo zikwatayo zitya bwe luyimba lwaleeta lukuba tyoni lukuba ate lukubira waggulu Mama Fina agamba ago gakyali mabuga kubanga bintu bingi nnyo byalaba mu mwana omulenzi ono Gravity Omutujju era agamba ono ye god mother wa family emanyiddwa nga Mayanja family era waali okubanga alwanirira abaana abo abamayanja family paka last moment era tujjukira bulungi emabega kaawo ono yavaayo n'agula tiketi ku concert ya Palaso ekiragira ddala nti ali bumu n'abaana bano ba Mayanja family jjukira nti Masaawo Gravity Omutujju ayinayo okwepiikya concert era Mama Fina avuddeyo n'atandika okusinyaako oba osanga ono ali mu nteekateeka ya kulabika nga apromotinga concert ya mwana mulenzi ono jjukira ku ssaawa eno tulina competition nnene nnyo kubanga tulinayo Nkwakyo festival tulinayo omukulu Keeva J tulinayo Shiba Kalungi naye alinayo festival kale competition y'amaanyi kakati woba totaddemu kulanga nnyo awo oyinza okuba nga ate okwata byoya bya nswa nga zo temuli butereevu mukwano gwange ne kujjukiza nti obadde ku Kika Media ensibuko y'amawulire gwe tanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffena saba Mukama Katonda abankuumire mweraba